Nekyayo banfa kanfe. Owulidde oba towulidde? Agaye nekyayo banfa kanfe. Nekyayo banfa kanfe. Oyo nno nze soose kutegeera nti ye Brian White. Era nga bannange ensi si nnyangu yadde n'akamu naddala eri mmwe abakozesebwa. Regime bakozesezza naye kati omusajja atuuse okulaaja n'okukaaba ng'embuzi gye bagenda okusalako obulago. Nekyayo banfa kanfe. Bannange. Nekyayo banfa kanfe. Nekyaye ne kanjogera ne bannayuganda soogera naawe ambuuza by'ombuuza. Ekyakalo kye babadde bakugamba kye babadde baagala okulowooza nti yafiira wange kale otafiirangako wange nkubuulidde endambula bwe zaali omuliro gwatwokya ng'ennaku z'omwezi 23 ne bandeka mu ddwaliro lino lyesoogedde ne bamutwala ku mabirizi kuwokulekana ku Salama Road n'afuna treatment ng'era njogerezeganya naye obukakafu bwe buli neeba n'agenda ne baddamu okujjayo kubanga tulina wanene ebitongole ebyempuliziganya basobola okuddamu to extract all conversations ne tuziwuliriza. Omusajja oyo taata wa Kalutaswala gwonna apingirako maka gange ng'abo bamafiya bakubidde abalebonti muzeeyi yampadde sente n'ezirya ng'ate bamaze okumbulokinga ewa muzeeyi basiddeko n'amagye Yetune ebintu byange nsobola okusasula nze protecting erinnya lya Muzeeyi Museveni. Ndewuunyo bwakitalo kati ebyo ebisajja byammwe ebyo gwe bidi nakubira essimu nkugamba jangu otaase oliwo kuyamba gwanga lyonna omuntu yenna alina kuyamba sovereignty ya Uganda kukola bwoti naye bw'olwokuba mwemanyimu akakundi akajju ne mugamba mugenda kuteeka abantu mu kukaaba. Nakubira kankubulya Mr. Muhoozi Kainerugaba, you know you get this message. You have a very nice DI. That man is, God is seeing him. He tried his best. My hands are tied right now, right? Nzembate sogeraga bintu bino nga ndaba biswaze gwanga lyange. Naye ntuuse nga ndaba kati nekyaye. Ebyembi bisekerwa lwakuba nti bannange ate kitalo nti byensekeramu ate birimu obulamu bw'omuntu ogwalugenda. Omuwala Karo bwe boogerako mbadde mulaba ku mutimbagana awo nga boogera nti Brian White alina amasabe we n'ebirala. Famire y'omuwala ng'eyogera nti omuwala baamwokya omuliro balinga gwe baayokya amazzi feesi sinjokye naye nombo ne mu mbugo ng'avaamu amazzi ng'alinga gwe baafuyiwamu amazzi naye nga taliko ddiba yenna. Kakati neyatwala Karo ewa Brian White naye najja ng'ayogera naye kati ebyo sina kimbimanyiiko mutwe n'amagulu. Naye ensonga enkulu eri wano kwe kulaba Brian White omusajja eyasikira omusajja omuyitale n'amulekera omusimbi omuyitirivu ennyo yajjira mu bugombo obwo. Kakati ali awo akaabanga mbuzi gye bagenda osalako obulago nekyayo banfa kanfa nekyayo baba agendi yali yasirikire bye yasirikiramu naye kaabyase leero. Wabula agamba nti essimu bwe bagezaako okunoonyereza okwextractinga ebyo ebiri mu ssimu zaabwe nti yali ayogerezegana n'omuwala Karo nga bamutute mu ddwaliro era nga mulamu bulungi. Kakati awo tetumanyi kikiri awo kuba agambe yali yasirikira ebintu ebyo naye agenda kubyasa. Munnange ewali omu kati bakola ki tewabula muliro naye akazannyo kano nti bangi bakafiiriddemu bebekuli omu ku abaali bakafiiriddemu naye kati baamutaasa ne bamuwa waliira. Naye kati Brian White jjukira entalo zaabwe ne Balamu yatuusa Brian White mu mbeera eri enzibu ennyo gye yali mu luli ng'abakuba ekikono bonna paka bwe yawaganya n'ayitawo ne bebekulu Katonda agenderemu. Naye kwe gamba kale ekinyusa ekiri mu kino gwe bwenna akozesebwa regime eno kuba Brian White oyo bamukozesaako okubeera ng'apulantinga emmundu mu hoteli ya Bobi Wine bwe baali mu Arua. Mujjukira bulungi nnyo bamuleese avuganye Bobi Wine. Wabula buli muntu yenna eyimba mu Bobi Wine oba agezaako okuyimba mu kkubo ly'abantu kitegeeza n'ekisa kya Katonda kiba tekimuliiko. Kakati abo bonna bagezaako nnyo okweyimba mu kkubo ly'abantu. Bonna baabo bonna bafu. Nyinza okukugamba nti ne balokeeki balabulako ku bantu ne babagamba nti mujje ne coffin
bw'oba oveeko kwekalakaasa olanya yagambako nga bwe yakuba banupu bubi ennyo mu Northern Uganda n'abalala bonna bamaliriza bali bubi nnyo bw'aba tebakuwadde butwa bajja kutuusa ku mbeera enzibu ennyo. Full figure y'omu ku bakaaba ennaku zino era nsuubira okuba nti andaka ne bwe yakola nagamba teyafuna bwenkanya ku bya Nameere y'ensonga lwaki yasalawo mbu awoolere mbu kati ali mu kuwoolera naye kwegamba full figure n'obwa Nantagambwako bwe bwali bususse okitegeera nti abaana bangi be yasibisanga olw'okuba nti mbu baali bamuvunje ku social media ate nga yali champion w'okuvuma n'ebirala bingi nnyo bye yakola bye yayogera ku Bobi Wine n'abantu n'aboogerera amafuukuule kati essaawa yakakati yalabula abantu yawaana Bobi Wine nga bw'alina amaanyi nnyo mumujja muwulira naye yatuukako n'oga nti ye waakiri oba okufa yayogera ekintu kifaanangamu n'ekya Frank Kashumba butaligenda kulonda Bobi Wine oba taligenda kuwagira Bobi Wine. Kwegamba ensi yo njagala mugirabe nga mukakasa nti nayo erimu amakoona obuyiringito n'obusozi era singa oyiringito obubi oyinza okuba mu kiwonvu n'otadda si kirungi kwesigulira ku ennyange ejjanzi teribuuka na nzige okitegeera naye abantu abamu kwagati wala full figure ndaba obutami nga alikodinga nga akaaba simanya oyo simanya biki birimu n'okufi birimu n'ebintu bingi nnyo omanyi kati nze mpuliriza ne ŋŋamba kiki kimuli ku mutima ono kati ennaku ze yalabula Jose Chameleon ng'amulabula Chameleon va mu campaign kati lwejjukira full figure agamba mukwano gwa Chameleon agezako mulabula ki nti ogenda kufa kiki kikyalabula. Era njagala ogamba Dr. Jose Chameleon va mu campaign wandifa Chameleon va mu campaign osigaseregaseyo walabe enswala gy'oswala Chameleon ku lukalwa nsi wali muntu asinga kwagala nza kwagala Chameleon va mu campaign abantu bakoowa n'abanene babakoowa tebakyali ku by'abayimbi abantu abalinze Muzayi Museveni ayogera ekigambo batambule bagende Chameleon va mu campaign osigaseregaseyo ngayo mwaliako sanyaga nti twaliako betwale mukkirize nti campaign zibaddewo nga mukola nga mufuna sente this time bilalamu generation zikyuka bintu bikyuka muide sente okuva kutubonga nawe temukutanga muleke n'abala balina katono baliyeko Kenza akakola campaign mmeka Kenza abadde mu baana abo nga leader wa federation tabaddeeyo ng'omuyimbi chance gy'abadde ayinemu abadde ayimba n'abo abaana abalugwala kulabo oyo full figure era akoze obutambi bungi nnyo naye nga bwe bagamba nti walimu kati wabula muliro nti oba oli awo naye alina ebibi naye bwe tudda ku nsonga ya Brian White wulira bwagamba nti kwegamba yali tayagala kuswaza nsi ye naye nga ebintu bye baakola nga bafacilitating oba bayambako abantu abatulugunya abantu ababba abantu okubeera nga balemera mu buyinza oba bafutubbala ku balala balinyira eddembe ly'obuntu ogwo musango munene nnyo eri bannayuganda g'oyinza okulowooza nti toyagala kuswaza nsi yo naye nga wagiswazaswaza dda wakunamakuna dda kati ensi ng'eri mu kusasula bagamba ensi tekola ki tekungulwa ensi tekungulwa nti tulaba abantu bangi nnyo abakaaba kati full figure yali amanyi nti walibaayo oba ali eyimba ku bagenda omukuba bamuwe ne risiiti agamba nti alina okuwoolera naye agenda kuwoolerawo red round one nga bado bakukubye knockout abantu abakuba ku streets abantu abamenyemenye ku street nodda kufaira omuntu nogizanyiramu nogituulamu nga nawe olina abaana nkukyalireko ba nkutumire ku bantu bakukyalireko mwe mutu otadde okuwoolera ate nabagambirawo ne Muzayi namugamba singa sifuna bwenkaja ngenda kuwoolera I'm ready more than ready neteekateeka dda nina okuwoolera singa sifuna bwenkanya Muzayi gogamba Muzayi gwe wagamba suubira okubanga ebyokuwoolera yakola ki yabisinga akazannyako kuba yatuuka n'okuzaala omwana nga bwakuwoolera kakati mu nsonga ezo ate Jene Museveni ndowooza aba azitegeera nnyo ez'okuwoolera
naye mu bino oba kati akatambi ako kowa kalaba wakafulu figure kalimu kyakuyiga ki obwannantagambwako n'enkola etatambulira ku mateeka nti full figure abadde nga ajja manipulatinga olw'okubanga presidential advisor ow'ekyo kyupoli era nga aloopya abaana bangi nnyo n'omwana yali akaanira mutabani we yamuvuvunga kakati agamba nti fayiro ye baagituulira naye sisitimu y'emu gyabadde ng'awaana ennyo ya Museveni eralelere muhoozi fayiro agamba baagituulira mbw agenda agizukuse naye wa eyakusinze aba yakusinze mpozi asabe busabi gavumenti ekyuke ate ng'olwedde kooti y'abantu yagumusalira dda baalyuka ne bamukuba kubanga yali ayise bwe yandikoze eki we yandikomye naye obwannantagambwako enkola etatambulira ku mateeka kati naye bwe yemulumye ng'era bwe kiri nti abasirikale abanene mu gavumenti ennaku ezo baazimba ekkomera by the way bateekako obuyumba bagenda ku buli kkomera bateekayo obuyumba obuli executive mwe bayinza okusibira abanene okimanyi nti nno bagenda bazimba obuyumba obwo kwegamba obukomera okugamba bwono ogamba nti ekkomera bataddemu obusenge babazimbiyo ka section ak'abanene mbu singa babeera babasibye kuba bakitegedde nti essaawa yonna bagenda mu makomera babbye bakoze buli kimu kati bali mu kwetegekera amakomera amavundu ge badde batafaako sisitimu gye baleseewo etatambulira ku mateeka egenda kubakolako ate ejja kubakolako kati munnange ebyo nze ndabye Brian White ng'akaabanga embuzi ntidde nnyo kale sitidde nnyo naye kwegamba ndabye ekintu kwegamba kyeyandibadde yalaba edda oba bannayuganda bonna kibaali badde baalaba edda naddala abo abakozesebwa okufutubbala ku balala oba okutulugunya abalala mu ngeri yonna kasita wange okozesebwa regime muganda wange akaseerako tekanatuuka butuusi ojja tutuuka okukaabanga embuzi kye bagenda okusalako obulago nga Brian White nekyaya oba nfa bwe bityo naye lwaki kale munnange kankwerekereze tusingane mu mboozi zaffe eziddakwale ku Uganda tulaginga bulijjo akuume